nti olumbe bw'oyabye olumbe bw'okola ensobi n'ogenda ku nnyimbe abafu bajja nabo babeerawo ku lumbe n'okuzika bajja tewali invitation ebayita temubawa bbaluwa bo bajja babeerawo kati bwe bajja olw'okuba gye bava mu nsi gye bavaamu waliyo okufiirizibwa teri bulamu nammwe mwennyini abazze mufunako kopi y'okufiirizibwa yes kati saddaaka bw'oba owaayo era nze ntunuulira abantu nga basala ebisolo ne bakola batya ne batunuza no offense yenna ayimba oluyimba ne lukwatako kati period eyo ng'owulira laava eyo waliwo ekikwata ekyo ekikwata ekyo yenna ekyo ekikwata taata ekyo ekikwata amabbabanyi gaba mafuta abayimbi baliko amafuta buli muyimbi kankubulyeko taata sitaani bayibuli emwogerako nti yali muyimbi mu ggulu nti era bwe yayimiriranga n'akola bwati ebiwawaatiro ng'avaamu musiki owa buli ngeri sitaani bwe yali agwa teyagwa n'abafumbi ba mmere yagwa n'abaali mu kuyimba. Oli ku YouTube channel agaliwo tuula kalira emboozi egw'amakerenda. Abasomi ba Bible Balevi 19:17 egenda maaso n'okuba nti eyogera ku ky'abooluganda obutagenda maaso nakuba nti bakyawagana. Embeera efaananako bwetyo ye yandiba yagenze maaso n'okuba nti yetuukawo ennaku 2 emabega. Omusumba wa Miracle Center Pastor Kayanja bwe yagenze maaso n'okuba nti nno asisinkana ne musumba munne owa HPMI oba gyoyinza okuyita House of Prayer Ministries International wandigiyita Canaan Land oba Pentagon maaso awo tebagenda maaso n'okuba nga basikangana mikono. Ekyo nno kyagenze maaso n'okuba nti nno kiteekawo emboozi y'amaanyi nnyo nnyini ddala. Abandi bagenze maaso n'okuba nti nno bakisanyukiramu era ne bagenda maaso n'okuba nti beesiima naddala abo abasabirira era okulaba nga obumu bugenda maaso n'okuba nti abutebenkera era okubeera obumu ddala mu church ambuufu obufaananako bwe bityo. Olunaku olwaleero andi ne musumba Kalungi nateera abasidi omusunsuzi erinnya lyange agaliwo omukutu kwe tugenda maaso n'okuba nti tutuula ne tutebenkera era ebigambo bwe tutyo bwe tugenda maaso n'okuba nti tubisensula mpola mpola. Buuza ku mulabi musumba tujja kuba nga tutambulira mu buufu obufaananako bwe butyo. Nsanyusa okubawuliza nti gye muli bannyabo ne bassebo mwebale kubeerayo ssebo twongera okwebaza olw'obuweereza bw'otussa eri eggwanga lino. So mbeerayo mpola mpola nga ndaba nange buli koosuulayo ndaba so twebaza Katonda tukkiriza okukozesebwa Katonda. Amiina. Kale mwebale nnyo abagenda maaso n'okuba nti nno mutwegattako musumba. Wiki eri twasembayo okubeerako ffenna twagenda maaso n'okuba nti nno tubeera n'ensonga ez'enjawulo ze twagenda maaso n'okuba nti twogerako omwali okwogera ku birooto n'ebintu ebigwa mu kkowe eryo. Abangi bagenda maaso n'okuba nti nno basanyuka era feedback nagiraba mulimu abagamba nti tubadde ensonga tetuzimanyi nti omuntu wagenda maaso n'okuba nti yeeyiyanga ye nga tafunye muntu mulala kivaamu obuzibu obw'amaanyi spiritually mbuufu obwo. Olunaku olwaleero njagala tuyite ate mu buufu bulala nnyo nnyini ddala. Njagala tugendeko mu saddaaka. Saddaaka zitambulira ddala okuviira ddala mu Bible andooza yali ndagaano nkadde then paka we tuli olunaku olwaleero ensangi zino nti wakyaliwo era abakyagenda maaso n'okuba nti basaddaaka mu buufu obwo. Tusaba ng'ojja twanjulira saddaaka mu bugazi kikolebwa kitya ensangi zino era tusobya tutya kozi nja kwogerako ku byangu bye tumanyi bw'osima omusingi oleeta ku nkoko n'osala n'omansamansa ku musaayi omutwe n'oguziika n'okola ki n'ebiringa ebyo. Njagala tuyitire mu buufu bwa saddaaka bikolwa bitya ensangi zino na buzibu ki mu nsi ey'omwoyo. Nyongera okubabuuzaako bannyabo ne basseba batwegesa amaaso gammwe n'amatu gammwe mwebale kubeerayo. Saddaaka ebiseera biri baawanga Katonda saddaaka nga basalira ddala nsolo. Olwayo saddaaka ze tulina okuwa nga ffe abaana ba Katonda
sikwe kukwata ensolo n'ogisala nedda ssebo saddaaka yakoma olunaku kristo lwe yazaalibwa n'okufa n'ava mbafu n'agenda mu ggulu ye yafuuka saddaaka eyali enkulu kitegeera taata cause abantu emabega ddala mu Old Testament bawangayo saddaaka okwebaza Katonda bawangayo saddaaka basalanga saddaaka zino okuziwaayo maaso ga Katonda olw'ensonga nga baagala okutukuzibwa nti bwe wayonoonanga ku kyalo nga bagamba mutabani wa gundi yayonoonye naye tugenda kwenenya maaso ga Katonda olwa mutabani wa gundi nga kye bakola baleeta erita erinene oba endiga oba ki nga bagisala nga bagiteeka ku kyoto Katonda edda kye bakolanga bw'oba osomye mu lubereberye mulimu omusajja gwe bayita Adamu alina ne batabani be kati ekiseera kyatuuka ekyokuwangayo like kye baawangayo maaso ga Katonda basaddaaka baakumanga ekyoto omuliro bwe bayokyanga kyeyayo kyezobakangeza ente gyosaliddeko ku kyoto omukka bwe gwagendanga mu bbanga ke kabonero akaali kakakasa nti Katonda asiimye saddaakayo omukka bwe gwasaasaananga emabbali bwe bati mwabasomanga abasoma ku story w'ebiseera ebyo omukka bwe gwasaasaananga emabbali awo kyali kitegeezera nga kiraga nti Katonda saddaakayo tagikoze eki tagisiimye kati omukka bwe gwagendanga nga kiraga nti Katonda asiimye ky'omuwadde kakati Kristo bw'amala okujja n'adibya ebyo kubanga ye yafuuka saddaaka ey'enkomeredde omusaayi gwe yayiwa gwo gwonna gwe gunaaza ekibi luli saddaaka ziri ze zajjangawo ekibi ze zatukonekitinga ne Katonda direct zatuterereza obulamu ne ku luno Kristo bw'ajja n'afuuka saddaaka ennamu era bwe yazaalibwa n'aleeta kye bayita New Testament kitegeera taata so kati tutambulira mu New Testament nti biri ebimu tetukyabikola ki endagaano enkadde yaggwaawo tetugidibya kubanga tuyina n'abasajja betujjamu netugaa kati Eriya yali musajja w'amaanyi kati n'osaba nga ogamba Mukama mpa amaanyi ge wawa Eriya nga Eriya bwe yakola bw'ati bwe yatuuka mu kiseera bwe kiti nga bannabbi abalala bonna babajjeewo natuuka ku level ekaaba ne yeekweka n'okwekweka naga nawe n'osaba Mukama n'omugamba Mukama nange ndi mulamu bwadduka bamanja nga ku kyalo kyonna bakubanja bakutwalaganya kati oleeta omwami oli eyaliwo n'omugamba Mukama jjukira bwe wayamba Eriya nange nnyamba jjukira bwe wataasa gundi nange nnyamba kati abasinga okwenenya olw'obujeemu balaba Yona oba osomye Yona essula emu Katonda amutuma agenda eno n'agenda ewalala kati bangi agenda maaso ga Katonda mugamba Mukama ninga Yona nayonoona nava ku mulamwa naye enkomyewo Yona bwe yeekuba mu kifuba ekyennyanja kimaze omumira wakati mu lubuto lw'ekyennyanja lwe yagambira Mukama nsaasira Mukama n'alagira ekyennyanja ne kimukasuka ku lukalu n'alyoka agenda n'akola omulimu gwe yali amutumidde gwe lyaganye okukola before kati abantu bangi bali mu bulamu obwo Katonda amalamu mizisa buzibu obwo n'addamu yes amaanyi gaddiramu wali n'okutegeera ng'olwedda ali ku muliro n'alyoka yenenya kati orifaalinga ekitusomesa Bayibuli turifaalinga ku bantu abo esebo so ensangi zino enkola gye tukolamu ekitegeeza eyo okuba nti nno tusaddaakira ebintu eyina obuzibu okubeera nti ennyingire ennyumba n'ensala ebisolo n'enkola ntya ebyo byonna taata Katonda waffe tanywa musaayi no atunuulira omutima oguwaddeyo gwafaako ebiseera ebisinga era kankubuulireko nti saddaaka ziri zaadibizibwa nti kati saddaaka ekyo kyokola kyowayo n'omutima gwo okwenenya kweweenenya n'oyita omusaayi gwa Yesu gwe gukuyambako gwe gwafuuka gwe gutwogerera so kati abantu bakyayinamu enkola eri kiringanga edda bajjajjaffe baasamiranga wakuba ensaasi kati ate naawe n'otuuka mu budde buno okuze otegedde Katonda ate naawe n'otandika banaye tugenda kugira balongo n'otwalayo sente oba n'ogenda banaye tugenda kwabya nnyimbe nakyogerako luli nti olumbe bw'oyabya olumbe bw'okola ensobi n'ogenda ku nnyimbe abafu bajja nabo babeerawo ku lumbe n'okuziika bajja tewali invitation ebayita temubawa bbaluwa bo bajja babeerawo kati bwe bajja olw'okuba gye bava mu nsi gye bavaamu waliyo okufiirizibwa teri bulamu nammwe mwennyini abazze mufunako kopi y'okufiirizibwa yes kati saddaaka
bobo owaayo era nze ntunuulira abantu nga basala ebisolo ne bakola batya ne batunuza Get a man. No offense. So sadaka Kristo yatumalira byonna ye sadaka enkulu eva ne bwe tuba twenenya noga mukama nsasira neno ngamba okuyita mu musaayi gw'omwana gw'endiga mpona yes kyekyo taata. Okay kale atujja kuvaayo ku sadaka twaliko ku shemu oyina ekintu kyewakoonako nenkinootinga wagamba nti esaawa zino entertainment industry yaffe y'eggwanga Uganda engeri ebintu gye bigenda maaso n'okuba nti bitambulamu nti waliwo amaanyi ag'enjawulo agabeera mu bivvulu bye tugendamu okunyumirwa obulamu ne tudigida nti abayimbi abo buli we bajja waliwo amaanyi awo ag'enjawulo agayinza okuba nti si malungi okusinziira ku nsi ey'omwoyo. Twagala tutangaazeeko awo era otunyonyola omuntu waataagendeko mu kivvulu olw'okubanga nga bw'owulira oluyimba ng'ennaku ekuluma ne lutereeza omwoyo oluyimba olwo lubaako amafuta agalutambulirako. Nga bw'owulira oluyimba lwa mukwano ng'olina mwana muwala ali yagenze oba yagenda ku kyeyo nga gwe oli wano Uganda ne balukuterako nga lwa laavu nnyo muyimbi kyayimba oluyimba lwa laavu ne lukwata bonna toleta buzibu yenna ayimba oluyimba ne lukwatako kati period eyo ng'owulira laave eyo waliwo ekikwata ekyo ekikwata ekyo sanze gwe singa okwagala yenna ekyo ekikwata taata ekyo ekikwata amabbabanyi gaba mafuta abayimbi baliko amafuta buli muyimbi kankubuleko taata sitaani bayibuli emwogerako nti yali muyimbi mu ggulu nti era bwe yayimiriranga n'akola bwati byowaatiro ng'avaamu musiki owa buli ngeri sitaani bwe yali agwa teyagwa n'abafumbi ba mmere yagwa n'abaali mu kuyimba yagwa omanyi ekimu kyakusatu mu ggulu ne bagamba nti ekimu kyakusatu kya Uganda kyasenguse kyagenze Kenya gw'omanyi abantu obungi bwabwe kimu kyakusatu ku bukadde 4 mu 5 bwe batugamba olowooza tuli bammeka apa kimu kyakusatu kitegeeza obukadde 3 taata tuyambeko obukadde 4 mu 5 buli obukadde 4 mu 5 kimu kyakusatu kitegeeza wayinza okuba obukadde nga 10 buyinza okuba obukadde nga 12 obuba bugenze ndowooza abo bantu baba bangi kati sitani bwe yagwa nabo yaleeta mwalimu abaali abalwanyi bwe yali amanipulating obwongo bwabwe nga bagamba tumuwambe omusajja ono alabika akaddiye omusajja ono aleka mukulu akuze tumuwambe kati yagenda mu buli sekita yonna naye olw'okuba nti ye yali muyimbi tipikale muyimbi bwe yajja ku nsi bwe baamala omusuula eddoboozi lyayogera bwe liti bayibuli egamba nti eddoboozi ne ligamba zibasanze abatuula ku nsi kubanga omuliro lyomi akoze eki asuuliddwa akiridde sitaani muyimbi kati kyova olaba nti entertainment ekutte wansi ne waggulu abaana baffe abasinza okwonooneka smartphones nyimba firimu ebyo abitambuliramu nnyo kubanga yali muyimbi sitaani yali muyimbi era yagaba n'effuta ly'okuyimba eri abo abalyagala wano esebu gwe mulowooza nti babalimba nti gundi agenda mu nyanja tebabalimba ebyaddala aba yagenda waliwo gwe baatugambanga ennyo yagenda ennyanja tekitegeeza genda mu mazzi eri wansi simanyi okola otya ennyanja nagamba luli nti magombe sitaani atudde mu magombe kati bino abantu katubibagambe babitegeere nti sitaani atudde mu magombe nasanga omwana ejjinja yawaayo maama we n'awa ne muwala we naye nga yanyumiza naŋŋamba ebigambo bino naŋŋamba nti yawaayo muwala we ne maama we aba atunyumiza muwala we ne maama we najja ne mulaba ng'akutte omwana maama we yafa tuli mu kwogera ku nsi ya mwoyo maama yafa yabanyonyola nti yafa n'omulaba maama yafa twali tugenzeyo twalinayo mission ejjinja naye bwe twatuuka twasanga mu kanisa eyo gye twagenda twasangamu omwana omulenzi
nga bamukwatirawo Katonda yennyini yamwekwatirawo yali azze ku mission ku kyalo ekyo ng'alina mission yamuleese yagamba simanyi muwendo gw'abantu be nali nzise nangamba mission eyasooka najja waliko owinaawo waliwo omusajja yali mukadde oyo gwe bantumako nenzijja ne mutu bwe kutunula mu maaso bwe nti nga bankumaze ennaku 2 ku 3 ng'ogenda mwana jali nyammakinga sure nga mukuleeterako omukyazeeko lwakuba obuzibu obuliwo bitiisa ate bikwatako sifuddeeyo nja kunywera tiimu yange weeri ejja kunywera omwana oli yannyumiza nga ne bw'oba owakanootya emyoyo nga ali mu kutugamba byatugamba emyoyo ne gijja we tuli munnange gwe nali naye omusajja yagamba nti ndabye abasajja ulira ng'atidde atunyumiza obudde bukutte ndabye abasajja nga bavuga piki nga batwetolola nga abanyiivu nze aba atunyumiza ngenda okulaba saako mu bbanga nga bw'olaba saako ey'empewo ey'akazimu ng'eri mu bbanga we tuli wokka ngenda okulaba maama we gwatunyumizaako namuwaayo eri gye baamutwala biwanvu kankunyumizeeko katono awe masoka maama waawo bwe baamutwala omwana ono bwe baamutwala mu kibayita amagombe b'ennyanja bwe yatuukayo bamuwa ekifaananyi kya maama we ne bamuwa ejjambiya ne bamugamba saddaaka gy'ogenda osooka okukola anga akasiimo olw'okukkiriza okujja okwenjoyinga obugagga bwaffe sala oyo era bwe yasala mu maama we bw'ati eno ku nsi maama we teyafiirawo yamala emyezi 3 maama n'afa naye yafa ebirwadde bitategerekeka bano okanyagamba munange yabadde awo omutwe nga gumuluma omutwe ne gufa ku mutwe nga yafudde kati tugenda okumaliriza nga maama we afudde n'omwana we omuto ne bakwata akasuwa ne bakamuwa n'akateeka mu nnyumba kyokka abeera mu nnyumba ya kojjaawe awo ekireka ebiseera ebyo twamusanga jjinja naye agamba nti okugendayo yayina abaana be yasoma nabo ne bagenda mu nnyanja no abaana be yasoma nabo baavaayo eri gye yali abeera mu kifo mwe yabeeranga ne bajja mu kibuga ne basoma jjukira nti musooka ne musoma primary toddamu kusoma n'abaana abo badde osoma nabo bulijjo nomusinkana abaana abapya kati yasinkana abaana abapya ku level eyo kati bo bano ebagenda nga bamaze okumala senior 4 ekyewunyisa kyekino taata okuddamu okwalinga okuddamu okubasisinkana yabasisinkana balina ssente bavuga zibenzi ng'obulamu bwakyo era awo ekireka waliwo hoteri emu awo ekireka waliwo hoteri emu we batuula nga bagagga era bamutwala bakola parties buli mwezi bakolamu parties eziwerako bakuŋŋaana era bakuŋŋaanya kyebayita recruiting bayingiza abaagala ku bugagga balimbulamu obulungi ne bamuconnectinga okuyita ku simu smartphone ne bamuteeka mu gurupu yaabwe kati olw'okuba yalaba ssente nga balina ssente n'abagamba kakati kyetugenda okukola muntwale ne bamutwala omwana batuuka ku river Nile waliwo akabira ne bamugamba yingira munda kyosangayo kyoba okwata yasangayo ejjinga ddene bonna nga bwe bajja baali babateereddeyo amagi naye yagamba simanyi ani yateekayo magi eryange lyali ddene bonna gaali manene nga gali musaizi emu naye ng'agamba tamanyi ani yateeka amagi ayo ng'ate gaabwe bonna nga buli omu ayinako limulimu tewaliwo nfikira n'amala n'ayingira ne bagenda wali ku mazzi naye mugamba liteekewo olwaliteekawo ne limuvuga ne batambulira ku mazzi kungulu nga batuuka ewantu nga balinga amazzi nga gakwata waggulu bwe wati akiringa kiswa nga bonoyingira ekizimbe naye nga ekizimbe kiri mu kavi form bweka kiti nga mazzi ng'oyingireyo wansi ne bagenda eyo munda ne bayingira eyo munda ne basanga emisambo ebiri abakazi abambadde ebya white kivulaabo oloota ekiroto ng'oloota abakyala n'abami nga bambadde beesibye ebya white egyo myoyo gya mu mazzi kyebayita marine spirits mizimu gya mu mazzi esebo so agenda okumaliriza atunyumiza n'atugamba nti tebagenda mu mazzi eri wansi naye kungulu ku mazzi nga abalala bavuba bakola ki tebabalaba bo baali ku mazzi awo nga we baali bali esebo yes nga mwe bali n'akwata ne bamuwa ekijambiya n'asala maama we nadda nga alooza maama we n'afa
ate bamugamba togeza n'oyogeranga bw'onooyogera otutegedde ojafuna obuzibu ogenda kufa natuuka ebbanga maama waafudde ne bamuziika yali yazaalayo omwana naye n'ateekayo ne bamugamba mutwale ne bamuwa akasuwa n'akateeka mu nnyumba nga mulimu omusota ng'asenamu amazzi n'aganywa olaba obulamu ng'asena ku musota sebo ayiwamu amazzi watuuka okwagala okunywa ng'agenda asena ng'anywa naye ng'amazzi olowooza ki ekigamyo kitegeeza kye baali bamuwa kiri connected na nnyanja sitaani atudde mu buziba bw'amagombe mu nnyanja nti ensi etalabika nti olwayo tuli wano naye emyoyo gitambula togiraba ebitusiba bitusiba omuntu asobola okubeerawo nga bamusibisa akagoogwa nga kekamukutta ebigere naye nga gwe tokalaba naye nga bw'okatema otambula n'ogenda gy'olina okgenda kantu katono kekakusibye sebo so tubadde ku kiwali tubadde ku bivulu entertainment emyoyo egibeera mu bivulu kakati taata abayimbi bangi olwaleero balina emyoyo egibakoleramu naddala abayimbi b'ensi kyova olaba nze sikkiririza ku musajja yenna oba ekkanisa yonna kukyaza muyimbi wansi n'alinnya katuuti kubanga bwe tuba nga tuli wano nga ndi musamize nga gw'oli musumba oba nze nga ndi musumba nga gw'oli musamize tetusobola tugenda kwogera ki tewali nkolagana ogenda kwogera kinkirimu kitegeere n'emyoyo egitufugiramu tegikwatagana kitegeeza negative ne positive tebikolagana era byesindika gwedde eri nanonaddeeri so kati buli woolaba omuyimbi yenna ng'oluyimba lwe luliko amafuta buuza amafuta kyagala amafuta ga mirundi ebiri waliwo amafuta katonda gagaba n'amafuta ga sitaani waliwo abayimba ng'oluyimba lwabwe teyaluteekako mafuta naye sitaani nga yalufuseeko ngono tabiri namu tabimanyi omuyimbi yayimba kayimba n'ateekaawo sitaani n'akabaka n'akafukako amafuta ate waliwo abagendera ddala ne yeetundayo ddala mwe bali mu Uganda waliwo omuyimbi wano Uganda akutte gospel fraternity yaffe muyimbi akutte gospel fraternity naye buli agolokoka nga muyimbi wa gospel ayagala kwekubisa naye ebifaananyi bwatunde ayagala kwekubisa naye ebifaananyi nga bali bonna ayagala amuteeke mu video mpulira obusungu eri gospel fraternity yaffe omuyimbi oyo wa gospel kati alina buzibu ki atali wa gospel ono gwe beekubisa naye ebifaananyi omumanyi nesi wa gospel wansi kyobola tulina ekitwawula nti secular music ekikunakuwaza kyekyokuba nti abayimbi aba gospel bagenda ewoli omuyimbi w'ensi buli kaseera bayayaana beekulumula beeyiwawo beekubisa at least ekifaananyi mbwatunde okitegeera kankubulyeko kino taata ekitangala tekitabagana na kizikiza tewali nkolagana wakati w'ekkanzu enjeru n'ogitwala mbisooto n'ogitwala mu buloka ne bw'oyita kasubi bwe kati katono ekasala ogenda okulaba mukazi abadde ayambadde egomesi ennungi ey'ebbeeyi enjeru esebo kati abasajja bano aba entertainment abatali abali mu secular world banoonya ogwomanya amaanyi gakozesa okutuukawo waali nga ffeno bwe tuli eno aba gospel bwe tusaba nosaba ne weerwanako n'osiiba nabo basiiba ebisiibo naye ebisiibo bye basiiba bibaako saddaaka endala bateekawo amaanyi amalala baba n'amaanyi agatalabika na maaso aga sitaani abalala bagenda mu masabo gyezimu ku po teziconnectinga ne sitaani gy'afugira kati n'atunula oyo tumwagala tujja mmukozesa kawemule ennyimba ze zibeere zakuwemula ajja kuleeta ente ku gundi ku konsati abantu bajja kirabanga kyakusaaga naawe buli wogenda kankubuli abayimbi abo balaba buli lwayimba n'aleka nagamba bwakula bwati microphone oba n'awanika emikono nga bwabakasukira bwati mwemulowooza aba bakasukira ki ate obuwumbi n'obuwumbi bw'emizimu ne gibayingira omuntu obeeraawo nga tewalina rejection n'ogenda mu kivulu n'ogifuna obeeraawo tewayakanga tolina kwaka ogenda otuuka eri mu kivulu n'otandika okwaka wali olina ssente otuuka mu kivulu n'oyavuwala olunamu bwange era abasinga obungi abantu abalina obulamu obustrugglinga bw'atunulamu bw'ati alina we yakyama so baba n'amafuta amalala aga amafuta amalala go genjogerako taata ge gakwata ne galuulinga ennyimba zaabwe buli kyafulumya mu kamwa bwe buba butwa kitta bwe kiba kiwabulamu
kyafulumya so kati naffe abayimbi baffe abalaba gospel bannaye mbegayiridde totabagana kubanga ekifugira bwoli kirala naawe singa nawe ekikufugira mu kirala kiki ekikuzunza nobeerako katuuti gendo nogendako kale ndaba n'amakanisa abasumba babaaniriza katuuti nayimba ne ku mbaga zaabwe kikwasa ensonyi n'ennaku fe abamu tubamanyi naye gwe tomumanyi ogenda kumuleeta alyoka akuttira obulamu bwe bwonna bufe so abayimbi b'ensi bano mulimu abatalina buzibu naye sitaani akwata ennyimba zaabwe ennyimba ezo zennyini n'azambaza amafuta amalala kyova olaba omwana omu yali mu lumonde atema bikata kuba namukunyumizaako yalina girlfriend baali basoma naye girlfriend ng'alina gye yagenze okuwummula ewaaba ku famire yaabwe bamu ku barelative nga bakanya kwogera ku ssimu ne bateekako akayimba tuli mu lumonde n'omwana oyo tugenda okulaba omulenzi atudde ku kikata akaaba tumubuuza kalyango kiki ekikaabya agenda otubuulira wulira taata nagamba omuwala gwenjagala simanyi oba ndowoozaako ku mukwano gwempulira simanyi oba ng'akayimba kamukubakuba yenna n'ajebera ate yaddamu okulima omukwano gumufoogedde omukwano nagamba simanyi obanga bwe mulowoozaako bwandowoozaako negamba kale kitaata kirabe ekyo kyekitegeeza nti gabaako ennyimba zibaako amafuta si kirungi kumala gawuliriza buli luyimba buli lwokola ensobi n'owuliriza buli luyimba oba owedde esebo oba oleeta buzibu tusengejje olaba n'ennyimba za gospel ezimu si ntuufu ate omuyimbi w'ensi kankubulire tewali gaasi gundi sirinda evaamu vu era evaamu mukka okitegeera tewali tanuulu tanuulu ya bulooka zino z'ettaka ezaala amabulooka ga musenyu kitegeera nti omuyimbi oli ow'ensi ne bwakeera ku makya n'akuba oluyimba nga lwa gospel tekimufuula nti wa gospel era ekifuta kiri taata era kimutambula ne kiddamu okusaana ne kitambula essebo so gospel fraternity erina ozuukuka n'ab'ensi asigaleyo naye n'abagospel baddemu amagezi nti ekitangaala wano waliwo ekizikiza akawewo na biki naye omusana guugwo tugulaba enjuba bw'emala nedda wali wano omusana gujja kujjulawo kitegeeza nti omusana tegutabagana na kizikiza bwe gujja ekizikiza kitandika ate n'ekizikiza bwe kijja omusana kolaki gye guva eri ekizikiza kigenda kirya tebabeera wamu tebasobola tewali kibagatta essebo kati musumba watwogera ku buyimba bw'omukwano ffe bwe tunyumirwa ennyo tulina n'abayimbi baffe be tunyumirwa ennyo ba be tuwoomerwa ennyo okulaba n'okuwulira amulayini efaananako bwetyo omuyimbi ava gy'avudde olwa talenti n'atandika okuyimba nga gyali musajja tutalinaako oba ssabo lye yali agenzemu baki kati emizimu gino givaawo okuba nti nno lwategese ekivulu fe abajja ate gitandika otukwatako naye nga musajja wattu yatandika butandisi kaliya ye kuyimba ndungu ye ani nkugambye taata ndi sitaani naye yeroboza n'agamba nga bw'onoogamba ti owasa omukazi nga tewakula naye wali tomumanyi namumanya ne mwezisinkana gye mwezisinkanye tomanye oba ewaabwe basera naye tamanyi oba ewammwe musera n'akwagala n'omwagala nemuzaala n'abaana nga n'ewaabwe oyinza okuba tomanyiiyo nga naawe ewammwe tamanyiiyo oba okuba nga amanyi ewammwe kitegeeza nti sitaani buli lwatunula bw'ati n'alaba omuyimbi yenna n'alaba oluyimba yadde avaayo buvi kyova olaba abasajja abo balaba bayina walabye omusajja ono ali ebisiyaga mu Amerika biki buli gundi yenna buli serebu yenna yenna ali ku yamukozesa ogamba PD yes buli serebu yenna wakirabye ndo buli serebu buli avaayo yenna akabina bakakozesa yagula oilo mungi enji oilo ye yamwina naye tugende maaso so buli muyimbi yenna yayitako omusajja yes ogenda okulya ne mu Africa
bonna abali waggulu ku top bonna bayitako eyo kitegeeza bafuna ku oiro we balonda si buli muyimbi nti bamulonda no sitaani alonda nalaba omuntu anoonya kankubye katonda wano ku nsi anoonya ba carriers abanamu abatwala ekintu kye mu maaso kati ne sitaani bw'atyo alaba agwanidde alaba the true vessel ene carrying amafuta ge kati tagenda kujja direct agambe ajja tandikira ku nnyimba zo akuwe tutumu mpola mpola alyoka akutumira abantu nti kati tumwagala naye mumuleete mu saako yaffe ogende mu kintu nga togenderedde bantu bangi bali mu bintu ebyo nga baagala obivamu naye nga tebasobola batya okufa ate ekirala batya okuswala bangi kyova olaba olwaliro si buli ayogera nti olina owuliriza abamu bakujja ku mulamwa abamu bakwata mayindi yo ne bakujja ku mulamwa abo abatta kyolina ekiri munda mu ggwe ekyomuwendo ne bakitta kati ennyimba zonna kasolulyaye abamu bazisaddaakira nze studio gye nasooka okukoleramu oluyimba naloota ekirooto nakola oluyimba lwange olwasooka naloota ekirooto nga oluyimba lwange nalukoledde mu ssabu nenga studio ya mvubuka ngendo ononyereza ngomvubuka ekitongole kyakolera bado bayita bamamoni gwe emyoyo egy'amaanyi egiri nako kabinja nga bwe oli Illuminati kati waliwo ate be bayita bamamoni yesebo babayita bamamonites kati producer we yali mu bamamoni yesebo omulimu gwe yali akola gye yali akolera mu bamamoni nga sente bazijjamu ebyo nakati laba akola lero ku mulimu siguyinaako kakwate neno zayeretedde akasente kange okuwaayo okuyimba oluyimba lwange laba amafuta agalutambuliddeko era oluyimba lwonna lukyawa nnyo terwali lwa gospel ninalukyawa olwekyo esebo nendukyawa era nenduviirako ddala mbadde sikyalukozesa ne mu studio tewaddayo saddayo naye obulamu bwe bukyatambula bulungi yawasa n'owasa omukyala muzungu ne bamutwalira ddala bakwata kyolina ne bakikozesa nga ate gwe tebakugjeewo nga wooli ne bakozesa gwe n'ekyo kyolina n'obakolera kati bangi abayimbi bangi ate obuzibu obuliwo ndi okumanya nti sitaani mubi wano mubuliwo tabakkiriza kukwatagana nti olaba bannabyabufuzi kankubulyeko kano kaama aliwo nnabyabufuzi wano e Uganda atuula ku mmeeza emu ne sitaani era batuula ne bapangira abavubuka naye ate mulimu abayimbi era nabo batuula ku mmeeza emu ne sitaani ate nga nabo balangira mu bwakabaka bwe wane Uganda buli nsi ayinamu abalangira sitaani nabo balangira naye kyewunyisa kye kino tabakkiriza kukwatagana ne lwali tulina amakanisa nga ga karoti era nabo tebakwatagana yes sitaani akufugira mu kye bayita divide and rule abafuga nga temulina nga abawudde abaawula mwene musigala nga mwekalakaza oyo gundi oyo si wa sitaani olaba takolagana gundi mu nsi y'omwoyo tabakkiriza kukwatagana bobeera n'abakyala babiri tobakkirizanga kukwatagana baja kukukwata ate balina okukwatagana kubanzi baja kukusala babawa era omwami omugezi bwe baba bali mu nnyumba y'emu buli omu mukola ekirala ono mugambe mama gundi oyo bwati bwe yeeyisa weerwaneko naawe gundi mama gundi bwati bwe yeeyisa weerwaneko kati babeere nga balwana buli kadde kati bateeka mu mbeera eyo okubakuumira mukwe kubanga buli omu teyeesigamu ne bwe beesigaŋŋana bagenda kukuwamba kati sitaani tumuyina mu politics mwali abali mu government batuula naye ku mmeeza abamu abali mu opposition batuula naye mu mmeeza abamu webali batuula ne bakola endagaano baba ne instructions zebakola nti omwaka guno tukolere kino tunoonyezeeyo emyoyo bwegiti baako boyingiza mu kino bwe bati kati mulaba bayimbi kwekuŋŋanyiza ku muyimbi omu mulaba bavubuka kwekuŋŋanyiza ku politician omu mulowooza ki ekibasika nsi munnange olwo yaŋŋamba olwo politician yajje mu kitundu kyabwe mukono eyo nanga maze okulaba simwagala naye neekanga ndi kulaale neekanga bwekanzi nga ninga yasituddwa obusitula okuva ewaka nzije mulabeko
ngakadudi kavuga we baduka nende kana mama ngendo kuddamu amagezi nange kiki ekimbaddeko omukazi n'aleka omwana mu nnyumba tiyagasi n'amutira mu nnyumba bamubuuza wabadde munadde ngenze kumulabako naye nga yeebuuza nakyo ekyambaddeko baba n'amafuta babambaza nga bw'ajja n'ayogera ekigambo akumanipulatinga n'akwata obwongo bwo basobola kankubulye bino byemulaba mu firimu bwe bubu ku bubonero bulaga ki ekijja omanyi tekira kigatuuka abantu bafuuke nga bazombi abamu nga batambula nga bazolo ebyo byonna byolabalanga ebiri mu gundi mu firimu bijja kubaawo abantu bantu afu kompyuta gye bali byonna bipange era bikolebwe mu nsi y'omwoyo so kati ne mu entertainment si wa muntu mukisa gwonna kukwata ka bluetooth kukuteekako ku gundi yo oba ku nyimba ku video kuteekako muziki ekyo kyekiba mu nnyumba ekyo baloota ezekeza kati nze gyenkoma okuba obuyimba n'entaja n'omukwano nga gusituse nga bakwambaza ogwaka Jezebeli ng'aweereza kitabani kye ng'akufumbiza ng'akuwasisa embizi oba omusota oba ente music tumuveeko musumba music owasachula mumuveeko mumulekereda kiringanga okulaba hola music ezekeza n'obuyimba bw'omukwano gyenkoma oweereza omulala mba muweereza mizimu oba omukwata nsi y'omwoyo oba omukwata ebyadda mba musindika naye kwata oluyimba oyina ekyana ekito in case oyina ekyana ekito kwata mira giteeke wali tega essimu wogitega oba kamera wogitega oteekaawo make-up maama bwakozesa muteekaawo funa oluyimba lw'omuyimbi gw'omanyi oba sekyo kwata omwana muteeke ku tv ofuna omuyimbi gw'omanyi eyeekolakola ebintu ku vidiyo okwate mira ogiteekaawo oluyimba luvuddeko olabe omwana kyagenda okukola mu mira niyagatandika kito kigatandika okukola byabadde akolera ddala kyova olaba abaana baffe abazadde ffe kenyini tubeeyonoonedde to the extent nti omwana abeerawo omuzadde yeesiga bino ebintu biki make-up neyekola era omwana ogenda omusanga nga bwe tuba tuzanya ebyabamama ne taata obijjukire ebyabato ngaomwana akwata egundi neyeesiiga ekyo kyamanyi ekintu kiri kimuyingiramu ne kimanipulatinga obwongo bwe n'alaba nga kyekyali watho kikola ekitegeere taata so kyekyensi y'omwoyo gye njogerako nti si kirungi kuwuliriza music kiringanga nze okugyamu essaati nenjikuwa n'ogyambala nemmala nenjambala tubanga aba transferring emyoyo eginfugiramu nenjikuwa naawe n'ogwambala si kirungi kugabana ngoye si kirungi kwambala nga tolinakwe nga tonozambala nga ngattoze kiki kyayambadde olwambala naawe amagenda go negayitaawo webaka mu buliri bw'oli nga abadde mutamiivu naawe n'otamiira ogenda ovaamu nga omwoyo gw'obutamiivu gukulinnya abantu okugatako omwoyo omulala tekikyali kya bbeeyi kiri layisi nnyo kimatalinga naani akusala enviiri si buli muntu ti alina okukwata mu mutwe gwo omutwe gwo mwe mutuula amafuta ono mutwe mwe mutuula okutegeera kubanga obwongo bwe bukontrolinga the whole body oli akwata mu nviiri nga engalo ze ziri ali possessed n'akusiiga kyalina kyovala kyetugamba abavubuka n'abaana ab'obuwala si kirungi kubeera nti olina boyfriend gundi newebaka n'ogundi musheyalinga emizimu akuwaayo obuwumbi bwe bubiri obuwumbi bwaki obw'emizimu emizimu obuwumbi bulangu kugambye omuyimbi bw'ajja ku concert n'awanika emikono namwe ne muwanika mutaapinga ku ye muba musika ku masannyalaze mufuna kubanga nakiraba kino bw'omusumba yenna oba omuweereza yenna oba omuntu yenna bw'ayimirira abantu n'ayogera kasita mumukkiririzaamu n'abakwata enseke zimuvaamu ne zijja ne zibayingira mwenna kati tolaba wano buli atulaba enseke zimukwatako zituvaamu ne ziyingira kamera ne zigenda ku intaneti yes n'alyoka awuliriza bino nga talina nakubuusabuusa n'abuusabuusa naye nga akiinamu ga musajja ayogedde ku nsonga ekyo kyayogedde bwekityo taata kale
Thank you. Bwe tuva mu entertainment industry njagala tusereje katsoke tuddeyo katono taata mu entertainment eyo yes nti bakola saddaaka abo abasajja before the bivulu ekivulu nga tekinnabaawo n'akikolera bakola eri alanga ngeno ali mu ssabo alanga eno bw'asala enkoko alanga eno bw'asala saddaaka kati mugenda okugira gooza olunaku lumu nasanga omuvubuka nanvugako ne mugamba kwata sente oba nalina zali 15 ne mugamba mpa balance yali anvugira wa 12 akwata musawa jiyo balance mwagiramu ekigoye nga kiddugala nga kiriko akatwe musawo kyenva mugamba ekiki ekyo nangamba bano bantu bange koze bantu boki nga zifundikwa nga babusibasiba yali atambula nga kiddugala agamba mbu bantu be ne mugamba bantu ki bano nangamba wa boda aroga wa boda buboda aroga nangamba gwe weerese mugamba nze yeerese gyoli mbu kyekyandese ne balance namumulekera ne mugabo bompa balance ng'omujja kwekyo watuuka ku boda yomenga abantu be bakulese mbu be bandeze nangamba gwe weerese olowooza kati naawe osobola okugenda nga si gwe weerese watula ku boda y'omusajja owaayi tokireberako si gwe yeetwa yaga so ensayo bwetu n'abafumba obuugi ku kkubo aloga ateekamu emitwalo 2 aloga ayite bakasitoma kati ate ali ku level ya music nga yeetaaga emitwalo gy'abantu ajjuze cricket over agikuba ejjule obanye kitegeeza okujjuza ekisaawe ky'ennamboole ng'okoze kanivo omanye kitegeeza tobalaba nga baleeta omuliro ogutegeeza geyeena mwenna abazze mu kivulu baba connectinga ne babawongayo ko mu geyeena bino ebivulu byenda abaleeta omuliro ng'omuyimbi agenda oyinga ezo instructions from down baba wa instructions nti ogenda kuleeta kino na kino kikole kusho kati omuyimbi najja n'awuuba omuliro ne munooza nti awuuba mu munyumiro kati omuliro gunyumirako ki anti ngulaba n'endaba okutangaala stage eyina okubanga eyaka olaba ne stage ezo bwe zaaka zina ankubuli ensi yomo ye communicate nga naye abantu tebagitegeera ndi abaleetera amagombe ku stage mwenna ne mulobala era omuntu agenze embivulu byabwe n'onywerayo omwenge waliwo omwoyo ogujja ne kutandika okuyiwa mu mwenge gw'abantu buli alina akagundi akagira sikomwenge waliwo buno disposable ne bakuyiramu kwolwo otandika okunywa toliddamu oba osimbudde nina bangi abampadde obujulizi ku ekyo nga omwenge yaguyigira mu kivulu kati gwagaana agamba nywedde byonna gugaana abala obwenzi agamba nkoze buli kimu obwenzi bumvogedde ne wensanga ekitooke mmala kikubako ndabanga ekisambi okitegedde taata nti buli wawanika omuyimbi oyo mu mikono bw'ati ataapinga naawe buli wokkiriza muteekeko obutooki mwemulowooza buteekako obutooki magombe abatwala magombe kizikiza mugyeko amataala gonna bateekeko obutooki bajjako amataala waliwo we bajjako amataala ne bazikiza buli kimu katufe ne tuwanika amasimu nga galiko gwolowooza kabonero ki kamagombe atuba mu kunyumirwa musumba kunyumirwa kati awo okunyumirwamu ki gweteekako jjako amataala mu nnyumba teekako ettookiyo nyumirwa wali mu kivulu lwaki akugamba nti jjako ettaala mugyeko ettaala ezo instructions bazibawo waliwo n'abakikola nga takigenderedde n'akikola nga tamanyi kyakola naye era baba initiatinga bakugatta ku magombe kitegeera taata so abantu balina okuzuukuka ebivulu by'abayimbi b'enzimu byesonyiwe musumba okitegedde taata kale bwe tuba tuvuddeyo eyo njagala kati tutambuleko ebigere wano we tujja okuba nti no tumalira olunaku olwaleero njagala tugendeko mu kanisa omusumba ensangi zino obanga otunuulidde nnyo ebyamagero bifuuse ebyamagero ebyamagero wakati mu kuba ntino bifuuse ebyamagero enkya n'eggulo buli wogenda maaso n'okuba nti otunuulira abantu bettanira nnyo amakanisa agalimu ebyamagero
era abamu ye walaba nga church tewaliwo kyamagero kyonna kitulikana ki agamba nze sijja kukola ki kujjawo era abantu baagala nnyo church zirimu ebyamagero ebitulikanga emberenge ebyamagero buli lunaku olukya byeyongera abasumba akwatako obukwasa ati ekyamagero n'okifunirawo omuntu eyazze nga tatambula n'atambula eyazze ekyo mu nsi y'omwoyo kuba ate waliwo n'abagamba nti nedda ebyo ebimu biba balimba mu nsi y'omwoyo connection ki eriwaawo kanisa byamagero si ya mwoyo tikankubuleko ekyataata buli woolaba original yonna waali waba audio buli woolaba ekitangala wekyakira manye emabega waakyo waliyo ekizikiza buli ewatambulira original walina okubaawo abachina ate abachina bennyini bakola original nebamutwala mu nsi mu first class gundi ne baleeta duplicate mu Africa mutwale ne mubeera ne gama nga yemu eri mu America ne gama yemu ngeri wana mu Uganda niye nga durability yaabyo okuwangaza ebbanga lyemala lyanjawulo ne mubeera ne mmotoka nga yemu naye ng'eyeri bei ate no wagiguze raisi naye nga zezimu olabeko omuntu nga muguze saati zezimu n'empale ngeiye evaamu kala ngeiye tevaamu otegera nakubulya nti bei ki naye nga bakulaga brand yemu byonna ebiraga made in China naye nga emu evaamu kalira atevaamu nga kitegeeza nti duplicate waali ne original kati duplicate waalaisi abantu bangi baagadde duplicate than original buli muntu yenna alina ekizibu alina olunaku olwokivaamu lusetingibwa mu nsi etalabika na maaso naye obuzibu nti tupapa gwowulira abamusumbaloni bategese olunaku lwakunaaza bigere nze ebyo sibikola ebya kisiru n'ogenda ne bakwata omukisa gwo gwonna ne bagukwera n'ogenda omukisa gwo ne bagukwata ebigere byo ne babiyoola ne batwala omukisa buli olwota engatto zo nga zikubuzeeko kitegeeza magenda mukisa gw'amagenda g'abantu b'olina okusisinkana abagenda okukuyamba gy'ogenda otambula baba bakutte baba bakutwala kati olina okukomyawo engatto zo bw'olwota nga oyambadde ebigatto ebimanya amagenda go mavundu gakyafuwadde yes so abantu baagadde ebyamagero oline bwatunula nakusanga ku makya nakusanga nakutunira oyo musajja leka andoga abaasa andoga engeri gyantunuulidde andoga kangende nerwaneko kati abantu balina mentality y'eddogo mitwe gyabwe baagadde ebyamagero nkyova olaba nti bannabbi b'obulimba bangi nnyo naye okubategeera kubanga bo boogera ebigambo bye twogera kitegedde taata basomesa nga bwe tusomesa boogera nga bwe twogera kati omwoyo yategeera kankubulyeko waliwo ekkanisa eri wano Uganda nene nnyo balina ne TV kanisa ina TV kyesimanyi nti balina radio tebagirina balabika nene y'amaanyi mu Uganda wano naye ku mulyango gwayo kuliko emisota ebiri gyesazeemu bwe giti gikoze giti ku mulyango emisota tosobola kugiraba naye ow'omwoyo akola ki abagiraba kati abantu nga kanisa era bagamba bali ku Katonda era agamba nti akola ebyamagero era akwata ku bantu azanya n'omupiira katuuti ne bogweri bakola ebintu bingi naye kankubulyeko taata ebyaddala ddala magombe azanya n'omupiira owaayi tondeetera bizibu like nga baguzanyira mu kyaki Katemba ali mu kanisa bwamulebe muganda bakole bwomanya nti okulunda enkoko enkoko ze ziriko bw'oba ojja naawe okola ng'olinawo ka capital ko era ogenda mu nkoko otegedde kati abamu balowooza nti ekkanisa kati yerimu ssente nti omuntu obeera awo n'oyogera papapapapapa kati buli omu nti amanyi okwogera ennimi buli omu amanyi okusaba genda kwata ojjanga omukisa n'okuba omuntu oluyi waliwo kati abatunda n'empi 2 mukisa ng'omusumba oluya lwa mitwalo 5 sirapu akuba nga lwa ssente oluyi olw'omukisa akusinsimula oluyi ogenda n'emitwalo 10 bakuba empi 2 ate waliwo de gwe nalaba
yeke nyini alina kadipo ka soda Coca-Cola Fanta bani brand zizonna kati gogula kyoyagala buli brand ne bei yayo kati ogula crate ya mitwalo 15 eya soda ngerimu kyekyenjawulo wa mukisa soda mukisa akwambulula akuguza soda atekawo ekibaafu waliwo nalaba nga ataddewo bino bigundi bino bitanka olinnyamu bakiteekako akadaala n'olinnya munda gwoguze yenna yamukufukako amusumulwa n'amukufukako wenna n'amukuyiira bakunaazeeko ebibi ebyo byokoola obwavu kati abantu abamu babasiba lwa busiru nti soda gosola nawe genda mwenaabiri genda omwegulire genda omwenaabiri olabe naye oli omusajja akatonda nakkuba oli tobala n'embooko bannabbi b'obulimba abangi buli kintu ekiri origino kiina dupe mungi era njagala nkubulire taata nti abantu bano bebere begendereza si buli wowulira nti waliwo eŋŋoma nti watuufu si buli wowulira nti bali mu kuyimba nti bayimba gospel Vola tubagamba bede begendereza nti ne gospel music kubayimba ennaku zino olwo abayimba olwo omuyimbi bamugamba oluyimba olwo ekyo kigambo gundi sijja kyogera kitegeeza nagamba nange nawulya bulizi ng'olya ngamba kikiki badde ngenda okukyogera nenga yaluyimba era luvuga era bana baluzinira kyovola n'amazina agamu kasinza sitaani gotema dance ngolozo otema dance kumbe sitani gozinira kumbe omenyeka mizimu bulungi nnyo waliwo dances zemmanyi nti Jezebel gazi n'amazina ng'abaana bagazina Jezebel azina amazina kugambye ali mu bwononefu mu bukaba mu bwenzi mu fashion amazina ag'ekikaba gye gali waliwo amazina mukyalawo gasobola okukuzinira n'ogwamu amaanyi waliwo amazina gasobola okukuzinira n'akwambaza n'olyanga omwetaaga essaawa ezo n'ofuukange ensolo bakwambaza kyovola tulina okuba abeegendereza n'abaana baffe betubalaga ku TV nti kati abantu banoonyeza ebyamagero amakanisa mangi si makanisa masabu abamu badduka ne bava mu byalo gye babeera mu makanisa gaabwe ag'ebyalo olw'okuba musumba tatambuza balema olw'okuba musumba tapaakinga oli mulalu gwe muwe sente apaakinge mugulire emmotoka ne muddukira makanisa g'ekibuga agasinga obungi gayononeka abantu tebali ku Katonda baliwo byabo bali mu kusinza byabo nze njagala omuntu aveeyo agambe nti zeno tekyali kanisa lino ssabo abantu bamanyi akyogere direct abantu bamanye nti nzijewo naye kindeeta nzija mu ssabo sigenda mu kanisa kati bateekako akagambo kanisa nga si kanisa kiringa kugenda mu toyi nga kuliko ekigambo latrine ate ogetuuka nga waliyo woofiisi eziza ekitongole ekimu nga zituule oba bafumbirayo mmere oba olowooza baba n'amagezi oba tunulira olabanga abalina amagezi kuliko akapande kaki latrine kumbe restaurant kati bwekito bwe kiri mu makanisa n'amasinzizo agasinga kati njagala kulabula abantu abo ebyamagero byeyongedde embiro bino bye tulimu kubanga esizoni gye tulimu entuufu sizoni y'ebiro eby'oluvannyuma yeeno taata kyovola buli kizibu kyonna kyeyongeddemu amaanyi buli musimu oguvaayo guyina amaanyi okubisaamu emirundi n'emyaka giri gye gyalina gulina amaanyi kyovola obubenje luli waŋŋamba ripooti ya poliisi eraga nti obubenje busingako ne wali obuliwo kati kitegeeza nti buli musimu gwambadde amaanyi okupozeesinga n'okulya kutwala buli gwe gukwatako tegwagala obeere mulamu paka kusuula mu magombe kakati ekirala abantu bano njagala mbeere vigilant nywerera mu kafaako mwoli tonoonya byamagero Katonda yagaba ebyamagero bw'obanga omanyi abantu basinza n'abasumba ne musumba gundi ayina bwakwatako obulema buvaawo lwaki abalema baba bangi mu kanisa lwaki bo tebawona bonna lwaki bamu bokka be bawona lwaki balondamu bamu lwaki balondamu bamu waliwo amakanisa nga si makanisa bannange njagala abantu baddemu amagezi gwe wonna wowulirira Katonda nywerera awo
kasitoba ng'owulira Katonda ng'enkolagana yo ne Katonda gyeri nywera n'ekyo ky'olina olisiimako ddi baluwa abatalina mukisa gubiwulira ebyo by'owulira mu kanisa yo tonoonya kyamagero eno gamba Katonda kubanga bw'aba yakolera mu musumba oli gw'onoonya genda omugambe nange nkwetaaga kubanga tewali formula nnene eriwo ekozesa musajja oli byamagero naawe by'otasobola kukola gwe kennyini enkolagana yo ne Katonda ejja kukuyamba okuzimba ebyamagero bino bijja kukolebwa esebo kale musumba awo nno we tujja okuba nti no tutandikira waliwo kasitole mukwano gwange yanyumiza waliyo omusumba eyo yatandika bulungi ng'ekanisa nnungi erimu obulamu era ng'asaba ebirisiriyasi naye mu kanisa mwajjamu omukyala ng'alina sente omukyala n'atandika nga buli kajja nze ngenda kuwaayo musumba abo baleke tobatunulira nze mpaddeyo nakuluma omukyala n'ava agamba musumba nkooye okuvubira ebyennyanja bali mu meeting kyekiseera nkutwale weevubire kutwala ku mugga nkuwa eddobo weevubire emyoyo ne bamukwata ne bagenda emmanju w'ennyumba ey'omukyala oyo waaliyo omugga ne bamuyingiza amazzi mu byakusaaga omusumba ne batuuka mu magombe bwe baatuukayo ne basinkana sitaani mu ntebe nnene ya bbeeyi ya golodi etemagana ne batuuka ne batuula ne beetunuulira sitaani n'amugamba ku nsi obadde onjokya mu kiseera kino kyonna obadde omumanyiira naye olw'okuba nakutumira omuntu wange ne nkugumiikiriza akati njagala onkolere ogenda kufuna obugagga bwonna amaanyi mangi obubonero bugenda kulabikawo kale ng'omusajja teyekkiririranya ng'omusajja tamuwa maanyi sitaani abamuwa empeta abamuwa effumu n'akasawo akataggulwa ye yakagula yekka nga bamukomyawo ku nsi omukyalo oli teyava mu kkanisa ng'ekkanisa ekula ng'ekkanisa egula amataka ng'ekkanisa ezimba amasomero ng'ekkanisa egaziwa ng'obubonero n'ebyamagero nga batandika tutegeka kando night ng'abantu mujja ogula ka kando wali emitwalo 10 kando egyo anti bigenda kukolera ng'ogula kando ng'otambula ng'oyingira oyambala white bambala white nkugambye white emyoyo gy'emazzi gyambala nnyo white ng'ayambala white bulungi nga weesiba oyingira nga mutandika service mukwata akakando bajjako amataala gonna okwata kando nga mutandika okusaba bagenda okulaba ng'omusumba atandise okuintroducing ebintu ebimu mu kanisa ebitali bituufu ebitabaddemu bye yali avumirira natandika obikkiriza mu kanisa era bw'obeera mu kanisa nga teboogera ku bwenzi teboogera ku masturbating teboogera ku kubba teboogera ku bintu ku kibi duka oli wakyamu nnyo duka n'ensawo boogira ensawo gireke tandika duka bagaye maana kiguli alaga wagenze dda duka watekera kibamu yes kubanga sitaani tayagala ayogera ku kibi kubanga ekibi kitutwalawa mu kufa ekibi kitudrivinga kufa kuzikirira so kakati taata omusumba ono kyatuuka mu kanisa mwalimu omukyala yali mukadde nga yeegayirira omanyi okwegayiriza kitegeeza omwegayirizi w'ekkanisa nti okwegayirira kitegeeza nti kwe kudda mu kifo ky'oli ayonoonye n'ogamba mukama tusonyiwe ku lw'oli n'ekkanisa neyeegayirira Katonda n'amubikkulira musumba byonna bye bamukoze nti bamuinishiatinze ne bamuyingiza ng'obugagga we buli abayimbi bakyusa uniform emmere ebijjulo buli wabeera mu kanisa ng'ebijjulo tebivaamu ebijjulo bisusi manya ng'olowooza ebijjulo babikolera ani era byaki mwajja kulya oba kusaba mwajja kulya ewammwe tolya oba kusaba ewammwe tolya olyokoje mu kanisa mulye musindise bigere musibanya leo night ya kunywa tugenda kunywa evinyo ne munywa kino bajja banywesa omusulo nga tomanyi ebyo ebintu bye mulyalya babiwonga gw'olaba kagati kumbe okusembera kumbe oyina kyolya kirala kikwasa n'ennaku kyavunze baba bikka amaaso
tuva abali mbannabbi bobulimba oyingira togenderedde ekkanisa eri gye nagamba nti gye nkugambye nti emisota giri ebiri ku gundi gitunudde bwe giti bw'omala no kakkata n'oyingira toddamu fuluma babakutte bakwata mayindi yo nolabanga musumba byonna byakola bituufu akola ebyamagero ogenda nebbwa ne liwona naye akuggyako ky'olina n'akwambaza ekisinga kino emirundi 10 akuggyako ekizibu nga kyabwavu n'akuwa ekyobutateebaka ng'olina kukola bukozi teweebaka sikyafuna nga wagenda kakati ekirala taata omusajja ono omukyala eyamugattayo omukyala ono yasaba nnyo katonda nga buli lwaloota ekirooto katonda amulabula kati kola bwoti olunaku lumu omusumba yali agenze bamutwala nga naddamu n'akiika meeting bamubuulire kikyalina okukola yes era bazza endagaano ebintu ng'obimanyi nnyo taata okuzza endagaano kati bwe yatuukangayo ekyewunyisa kyekino kununo olwasembayo katonda yamugamba weesibire mu kyaki nagamba omukyalo ono beeramu mu kkanisa tovaamu yita ne mukyala musumba abeerewo mukyala musumba ne batandika okusaba abo mukyala musumba tamanyi baawe tamanyi nti baawe yagenda yayingira ebintu n'atandika okusaba ne basaba mukama tumugjayo mu bikaloti omukyala tamanyi awulira mukazi kulagazika baawe mukama mugjayo mukama yes baba bali awo zaali sawa ndooza 7 za kiro bawulira omuntu emmanju w'ekkanisa alimbita okagira munyambe kumbe ekyennyanja ekyaba transporting batwala mu magombe baatulanga oluusi ku byennyanja oluusi magi mbwe ekyennyanja kwolwo bwe kyajja kyalemerera omusesema ne bajja nakyo ku lukalu ne kijja nga kigirira ku lukalu nga haafu kyennyanja haafu muntu bwe baatuukayo mu bitooke bamulisa tooki nga ye musumba ali mu mmwa gwa kyennyanja ebintu bino tubyogera abantu beewunza gyebiri byonna byendabye taata bituufu nange nandibaddeyo nga mpaka omusajja naye baaba gyebiri kati omusumba ne bamutaasizaawo era obugagga bwa sitaani kubanga sitaani bw'abanga taatawo yalina ssente naye nga za mizimu bwafa sente agenda nebumugwako naddamu ne bazimba naddayo ku zero nekubutabeera nabyamagero bagenda okukebera mu gundi n'ebyamagero ne bibula bagenda okukebera mu gundi mu kasenge muyateekanga ebintu nga effumu libuze nayakasawo byaddayo kale musumba tujja kubanga tutandikira awo nate olunaku olunaddako tweyanziza nnyo akadde ambadde ne musumba kalungi ebigambo nno nga bogenze maaso n'okubanga obiwulira bigambo bya moyo awamu kimanyi mubeera nga ayo omusajja ono nedda ojja biwakanya kibooko we zinaaba zikubwa nze sijja beerayo namukuleetera yakubuulira tewakola kyolina kukola wasigala odigida butaapu biki byonna odigida gwomanyi nze sina kyemmanyi abasidi omusuzizira erinnya eryange agaliwo omukutu kwe tuli nga sinagenda njagala kutegeeza ku Alson Painters UG bano bagamba bagenda maaso n'okuba nti bakusiigira langi ekizimbe kyo kuviira ddala ku kalina n'ebizimbe ebyenkula yonna ate nga akabeeyi kagenda maaso n'okuba nti muteesa osobola bakubirako ku 0705 19 mbufu obwo genda maaso n'okuba nti olikinga vidiyo eno Rukia yabadde ku camera. Thank you so much.